ekitundu yonna gy'osinzidde okubeera nga togoberera omukutu Fahad Pro UG kooli era nga wano ojja kusanga amawulire nga bwe gatambudde mu ggwanga lyattu Uganda n'ebula ggwanga naddala gwe gy'otasobodde kubeera nga teotuuka video likinga sharingako abala comment section akabox ako kajja kubeera open wansi awo tekigenda kubeera nga osulawo endowooza okusinziira akubyogenda okubeera nga osanga mu video eno kakati aba NTV Uganda bavuddeyo officially ne babeera nga basima omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo byasobodde okubeera nga abakolera bagamba nti asobodde okubeera nga abakolera akasente abaleetedde business abaleetedde abantu era nga gye buvuddeko waliwo presidential debate yasobodde okubeera nga etegekebwa aba NTV bavudde ne babeera nga bategeeza nti abantu almost abasukka mu kakadde basobodde okubeera nga babeera ku mikutu gyabwe egy'enjawulo nga bali kubeera nga balaba embeera eno era bavuddeyo ne babeera nga bamuyozaayoza okubeera nga yaperformize bulungi nnyo of course ku debate eyo sakono okubeera nga yasobodde okubeera nga abaleetera abantu era nga screenshot gy'olengeraawo yeeyo aba NTV gye basobodde okubeera nga bateekayo nga bagamba nti omukulu oyo abantu million number yasobodde okubeera nga abaleeta era nga still nga tuli ku nsonga ze zimu eza presidential debate omukulu Muhammad Nsereko MP avuddeyo n'asabula obubinyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga kubeera nga nabyo mbikutirawo nabyo osobola okubeera nga obyewulirako oba bujja bumuluma oba kyekimuluma tiri ayinza kumanya kituufu naye alina ebigambo byayogedde nga abiwerekereza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ekyewuunyisa bano abalala bonna ababadde ku pano talina kyabogeddeko so ngenda kubeera nga nabyo mbikuterawo wansi awo subscribe nga tugate ku mutongole buli namadese video ojja kubeera nga ofuna notification yawo ntikakati Fahad NHP kyasobodde okubeera nga atuleetera kamatero ensonga zino oluvannyuma kumona mawulire amalala mangi otemva teaching impacts copyrights zisobola okubeera nazo in a growing economy if enforced whereas kyabugagga mu intellectual property ekyobuyiiya ky'obwongo but you might never live to see that kubanga oli ayinza okugamba abo bonna tebayinaawo copyright n'emu abo aboogera bonna bibiiti byabwe biwulire byawuse emidaani abo balina oluyimba oluli copyrightable abo balinayo biiti nga yaabwe yokka nga tebagijja Jamaica mu dancehall bonna bakyatambulira ku eyo kakati balina okusaba ekintu nga balaba kiina novelty ogenda okuregisteringa copyright is not registering a trademark nti you can have a song naye nga teri qualifying kubeera copyright nti yo bo balowooza nti buli bwoyimba buli kyoyimbye kipreserving okubeera copyright kubanga bajjamu n'ogamba omukwano gwokiyimbye wekka kati kitegeeza nti oli naye bwajja n'ayimba omukwano gwange we yazzeemu lwange lwaki olaba nti okuyiiya kulwawo ne bagga nti Celine Dion akyatambulira ku alubamu eri kubanga agenda okutunuulira nga Mariah Carey kye yayimba wali tayinza kiddamu by the time wona ogende wa underwriter awandiike avunule ensonga ezo okwate copyright Uganda egiregistering ovaawo ogitwale mu African Regional Intellectual Property Organization e Zimbabwe then ogitwale mu WIPO World Intellectual Property Organization e Geneva abamu bakyogerako bwogezi kakati eyo ye debate nti yandibadde ayogera ekyo ng'ali ku mmeeza amugamba what you're talking is nonsense this is how things are done yeyo contest of ideas then ne tugenda ku agriculture munne n'amubuuza nga bwe walaba ba Trump ne Biden you talk about agriculture how you don't just come to describe the 4 A's or the 4 F's fingers, fishes, flies n'ebirala that is cramming the more government mu agriculture buli sub county tugenda kuzimbayo silo because problem ebadde mu post harvest handling na storage 2 emali y'abantu bagibbira ku nnimiro ng'omulimi w'emmwanyi okwotingeyo omulimi w'emmwanyi omwe yafiirwa emmaali kubanga talina wagisitowalinga ababbi baginoga ne bagibba 3 okuteekawo mandatory certification
ku bantu abatunda emmwanyi ate abalala ne babuuka. Kakati okuteekawo dryers ku buli sub county ng'abantu zino solar dryers baziina mu kifo ky'okulinda okukaliza ebirime byabwe ku musana gwokka. 5 nomala n'ogamba return and revive of cooperatives so that people basobola okubeera ne common bargaining ground nga beegattidde wamu ate nga ne mu cooperatives bwe tuyisa ssente zigende ziddeyo gye bali ezibayamba okutwala ebigimusa so that we complete the supply chain of agriculture and finally putting value addition at every sub county by prioritizing nti ebusoga bwe baba akakuba muwogo ne kasooli omujjamu obuwunga era awo wennyini oba olina okureditinga omusajja nga Magoola nti kasita yataddewo gundi ya sitaaki kitegeeza kati ebbeeyi ya muwogo ejja kulinnya kubanga akatale ko weekali. 2 bano beexporta okubateerawo cold rooms we basobola okussa ebintu byabwe ku airport nga tebannabyevacuatinga. 4 okubateerawo cold storage containers ezitambuza goods zaabwe. Revive of the railway line so that the cost of movement of goods out of Uganda is cheaper. Olwaleero emmotoka bw'oba ogireetedde ku train in and out nga tebagivuze buvuzi kuva mu Mbaasa yandibadde etuukira wano emitwalo 10 ng'ate eri safe. Naye wano bayinza ogibba, ono ayinza ogikuba ekigo, bakusabye ssente nnyingi, bagivuze, bagituusizza obukono bukutuse, wano mitwalo 10. Therefore, ng'okureditinga bilateral trade wakati wa Uganda ne Kenya ne multilateral relationships ze tuyina nti we appreciate President Ruto gamba nti agenda kutambuza leerwe agijje we yagikomye Naivasha etambule etuuke emala ba Uganda esike etwale ne Eastern Congo efunireko, meaning joining the markets. Kakati mulimu sessions ng'abawe muziguba guba weddeko kati ogwo mpira guba susse gubanga oguyita yogabadi ogamba otambwa abawe muziguba susseeko baba kyabitegeera guno gususse ogw'omulamuzi kyova olaba nti atazze yabawangudde. Gwe wagenza okulaba ng'obwana bumubuuza ebibuuzo kimu ku kimu talina waasoma kati ekyo kyokka kye yasoose obbakubira yagize buziza ati n'akoona kagatto mu ssando n'asooka akunnyonnyola hemorrhage n'aggamba nti cotton ono bwe tumuimprovinga ne tubeera nga tumugye mu 4 phases nga zonna tuzifunako mu kifo ky'okutunda kiro ya cotton ku 500 bw'ogikolamu essaati ogitunda gumu kitundu ate mu kiro ne muvaamu essaati 6. Now this is someone talking. Kakati tukola tutya nti gye balimira cotton batandika omusunsulira eyo tumuteekeko value addition eyo gyali omulimi abadde amulima asobole okufunamu. Amulimidde Kasese, amulimidde Busoga, amulimidde wa. Because the demand of cotton yo tegenda ku droppinga. Naye Africa should stop being a donor. Africa is donating a lot of money to the Western world by sending raw materials, unfinished goods. Kakati wano kyayina okugamba kwe kuteekawo incentive ekyo ng'ogamba I agree with the current president naye nze ngamba bwe nti buli munnayuganda ayagala okutandika factory jangu nkuwe ettaka lya bwereere nkuwe ne soft loan eya manufacturing ng'otwalira ssente zino ku 4%. Meaning owuwinze okutta achievement yoli n'ogigolola n'ogirongoosa
ate todda mu bino nti everything is a governance crisis. Kwata ekyono kubanga mukyotayinza ku disputinga since the year 2000 Uganda efunye 4,950 factories. Ate toyinza kwogera bogasire nti eno factory owuningibwa mu China. No, for as long as the factory is on Ugandan soil, it is a Ugandan factory. Ate toyinza gamba nti tugenda capitalistic ate ogambe nti foreign owner wano tojja wano yayina expertise. Kakati gwe kyoyina okukola kyekiri kye bayita technology transfer, nti omwana waffe agenze mu factory ayize azasabye gavumenti nti kino nange tayiro nsobola ozikola nti jangu tukuwe soft loan tugikuwadde ya myaka 25 genda mu Uganda Development UDC efunemu emigabo ne bwenaafunamu 10% naye gwe ogifunye eno loan newo okuzimba waawo n'ettaka liiryo naawe tandika. Kaliisa avuganye ne wingi kyangulyu mukola tiles mukola case utangiryu onajja mwabya kubanga ayogera bulungi ne bakitunzi akatale nga katambula. Negwe kasita otandika kiri nti banzigiremu bano bo babafulumye, teri agenda kubafulumya. The way to go for every country, why China is controlling the world industrialization. Olwaleero China controlling 90% of the world's production of magnets. Gwomanyi buli kye tuyina nga electronic appliance erimu magnet. Omanyi ebyuma bino byonna ebikebera x-ray byonna ebiri mu medical equipment birimu magnet. Omanyi ebyokulwanisa byonna birimu magnet. Kakati tunuulira vision y'abano naye controlling magnet ezo oyina okusooka n'okwata iron ore n'omunyweza n'omurifininga. Kakati awo nkreditinga Uganda ne Kenya mu mukago gwe baakoze etololo okuleeta steel factory wano. Meaning bw'okwata sponge iron n'omuimprovinga n'obanga magnets emitayimbwa n'ebirala byonna obikolaawo kitegeeza agenda okujja mu Uganda dola agenda gireeta Uganda. Kati munna Uganda tagenda kufulumya ssente zino. Awo nawuliriddeyo n'omu yagambye ndowooza teyabadde mu debate nti ssente za Uganda zaapunguuka olwa denomination ennene. Ne ngamba ono economics oba yamusoma amuyita ku mutwe. Nenjagala omuwa example. Ssente zezimu ku nsi mu Africa, waliwo ensi ezimu mu Africa nga tezisukka siringi 5 mu bunene ku 100. Ze zisinga UAE eyina kiddiramu ky'olukumi oba euro nga waliyo ne kiyuro ndowooza ky'ebitaano n'ekyolukumi. Natunuulidde obubaka omuwulu akuba mwannyinaze ne ngana abula mwannyinaze naawe. The issue is the purchasing power of that money, not the denomination. Kyova olaba nti Brunei eyinaako omutwalo naye golooza Brunei ne Uganda esinga Brunei oba Singapore. No, it is not the denomination, it is the basket of goods and services. Luno olukumi kye lugula. Oyinza osanga nga Malawi teyina mutwalo oba ebiri naye nga bw'ogenda e Malawi mu ssente zaayo mu denomination entono ate bw'ozizza versus the dollar ate ba amafuta kati baganywera 8.7. Kakati n'otunula n'ogaana ebyo ebyali bimenya mu parliament otudde n'omuntu ng'ono n'omutunuulira obwongo bwa kibogwe naye n'oga balonzi naye be baamutuweereza okole ki? Kwegamba oli mu mutwe gwe ne kimuwa nti oli bw'aba n'ekyolukumi. Kituufu oyinza osanga nga Burundi
teina kya mitwalo 5 gwe kwata sente za Burundi kyoba otambuza nazo ebibiri ebya Burundi olabo bakina zina bye zizitowa naye gwe kwata olukumi lwa dirham olabo bateruzitowa kakati that is not the issue. Some issues are solvable linaga nti omanyi paundi engeri denomination gyekoma keeki 10 oba 5 olinaga olwo paundi ezitowa nnyo nedda ssebo kyova olaba nti ate Japanese yen eyinza okuba egenda ne mu denomination ennene naye bw'oteekawo Japan ne Bungereza economy esinga obuzito ki si Japan. Kakati debate kye yatuleetedde okukkiriza nga mpunzika 1 nti bano babawadde ebibuuzo ne bagenda ne babikuraminga. 2 ba moderators kale bo bagezezzaako kuba wawulidde moderator nga atuuka n'okugamba mpeereza Ken Lukyamuzi oyo kwegamu abadde museetinze ebibuuzo ki nga n'ababuuza mu abaseetinze making sure ompa ne gundi. So gye tuwunzikira kano akalulu bw'oba okalaba bw'otunuulira IQ ya Museveni neyo yeesimbye nabo eri waggulu nnyo. His grasp on knowledge ku bintu by'amanyi biri waggulu nnyo. Bano abamuvuganya bali niyale naye Mugisha muntu agezaako olw experience. I don't know why he doesn't express himself that well. Mwami Nandala amanyimu but is also stuck on only economics. Abasigadde they were just pedestrian. Mu Luganda babigere be basetingidde ebibuuzo ebikuraminge ne balowooza there is anything of impact they can give. Nkulekedde abawemuzi bajje bafunemu ekyokuyiga. Nyanza abo bw'obankwasa bonna baddayo bakaaba musaayi naye byabakama watukola bubi. Naye omusajja yamanya nti kayeefunire bano bakimpe nkyekubire. Kyogamba bano bakimbuyege. Aba abadde basoma obusomi enefulu kudusi. Omwana waliwo ampeereza message nti omwana we yamugambye mbu daddy see they are copying. Bateekako debate y'obwana. Nati mu comment zendabye ku video ezenjawulo babadde bagamba nga babuuza lwaki abantu babisoma busomi. Anti bazze bakuraminze tebali knowledgeable. So kutwalize wamu beba abakulembeze be muyina. In short, very empty bakalu. That is my description. Katonda abankuumire. Kale honorable Muhammad Isirako tweyanzize nnyo tweyanzenga. But right now, who's ready for the face-off? 16% of Ugandans pay bribes, and 88% of those see corruption as a concern in the country. What would you do to improve Uganda's corruption perception index, which is terrible? Thank you very much. You see, before we find a solution, it's very important for us to analyze the problem. I think it all begins and ends with leadership, and Mildred mentioned it a few moments ago, that the fish rots right from the head. It all goes back to governance. The IGG, Muliagonja, mentioned some time ago that the big fish in corruption are always pursued and they hide behind the president. We are in a country where the head of state is the chief priest of corruption. You have seen scandal after scandal, and all the culprits of corruption are protected by the head of state. You saw Anita Among, the current Speaker of Parliament, sanctioned internationally because of corruption by being protected by the head of state. Just a few days ago, a person
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.